Bannange twabategedde. Okwata otya amaloboozi ge wayogera ne bakkomoledi mu lukiiko n'ogajjayo n'ogateeka ku social media. Kawuma gw'omukulembeze leader omuntu eyali gavumenti bano benjogera nabo bakulembeze. Okwata otya amaloboozi ago n'ogateeka ku social media. Tubagamba diaspora ejjudde ensolima. Navaayo saakumentioningako ku linnya lyo. Saakwogerako nako. Saakwogera nako. Nenvaayo ne ngamba diaspora waliyo obunafu. N'obunafu ne mbuteekawo. Nti lwaki demonstration we zikolebwa abantu tebazijjumbira mu bungi nga bwe baali. Tuteekeddwa kubaako ne kye tukolawo. Ne njogera kwe kiva. Gwe n'okwata amaloboozi ge twali mu meeting ze mwatukako gendamu. Ne batukaka nabu kasimbu mujje mu meeting mujje. Ne ngamba meeting ezo nagamba twalina Fulani ne tugamba meeting ezo. Ezo meeting ezo. Omukulembeze Jajayibu yatukaka n'atugamba mujje tugende. Mujje temutya mujje ne tutuuka. Bye twayogera mu meeting abakulu bye bajjeyo bye boogerera eno. Bye bajjeyo bye baplaying eno. Bye baplayinga. Bye twayogera mu meeting ate omukulu yennyini yatugamba buli ekiri wano nkirikodinga for security purpose. Oshegedde ne tugamba nti kasita amaloboozi gali mu mikono gya omukulu yennyini. Omukulu agajjeeyo nga ayagala okwerwanako n'akozesa amaloboozi agaaliwo emabega. Ensonga ezo abantu bazzenga bazzeemulugunyaako tezitandise kati. Waliwo obunafu obuliwo. Ekyo nkiddamu mu diaspora mulimu obunafu obwetaaga okukolebwako nga bukyali. Ekyo nkikubuulira. Mu diaspora waliwo obunafu obwetaaga okukolebwako nga bukyali. Abantu abasinga okubeera mu diaspora baali mu feesi z'enkyukakyuka Museveni yabayitamu kubanga ffe tukimanyi bulungi Museveni ayiwaayiwa ssente mu diaspora aziwa baani. Tulaba ku bikolwa. Tulabira ku bikolwa ne tugamba nayo n'ebikolwa bye nga tebikwatagana. Ebikolwa bye nga tebikwatagana. Tetuli balalu. Ebintu tubiraba bulungi nnyo. Nabadde mmanyi muli batono. Kumbe akakoosi kajoyininga kakonekitinga. Mwasibidde mu kakoosi ka Mpuuga Besigye ne Muhammad Nsereko. Akakoosi ke mwasibiddemu ne mulyoka mukawa amaloboozi ge twayogera mu meeting nammwe abakulembeze. Mubawe n'ebirala bye twayogera ebirala awalala kubanga ebyo byokka si bye twasooka okwogera. Obunafu obwo twali twabwogerako dda n'abakulembeze abamu. Nze nali nabigamba dda Jajayibu akulira diaspora mu Africa. Ne mugamba wano waliwo obunafu nga dda n'ebyo meeting tebinnabaawo. Era namugamba bino ebintu nja byogerako obunafu bwetaaga okuvaawo tuba tulinako gye tunaagenda. Gwe n'obwamattukeri ne weeyambaza engatto ne weesiba n'obuguwa n'omala okwesiba obuguwa n'ozambalagana n'ojjamba ojje oyasamire ekisekka okuba ekisekka. Kawuma diaspora nnafu wateekeddwawo okubaako ekikolebwa. Kawuma wadde wandikoodinga wadde watulikoodinga n'Afulani naye diaspora nnafu. Lwaki temubagamba ne baplayinga amaloboozi ago gonna? Lwaki baplayingako ako kapaati kokka? Lwaki? Diaspora nnafu. Daniel Kamuma gwe nti olabisa Bawomalo Kiseka abateeka ku live n'Afulani. Gwe bayita meeting. Kati oli mubalabisa? Daniel Kamuma oli mukulabisa? Afulani Womalo Kiseka? Abaana obayise obabuziza buzibu ki bayina? Gwe weefudde nti oli diaspora leader ogenda bayamba ku buzibu bwabwe. Ffenna abali mu struggle eno twewaayo. Nitulina ebizibu byaffe. Oshegera. Naye Womalo Kiseka Afulani n'abaana bali solid baddala. Kyovola wange nabbanoonya kati mbokyeyo miliyoni 5 buli omu. Bakolawa. Babeera mu mayumba. Bakolawa. Afulani akolawa. Aina business. Ffe tulina omwokya. Ate weebale kuta audio ezo. Daniel Kawuma weebale kuta audio kubanga kati nze zintaddemu energy ey'amaanyi. Abaana balina famire. Neramba noonya kati bokyayo. Bakolawa. Balina office bajja ssente.
bagana sente za Museveni kyova olaba abaana abo batubeereddemu kati gubayita ku live ate n'ota audio zaabwe oyagala balabisa abantu nga si basiru Daniel Kawuma bannaye Afulanda Numalu Kiseka we mwakutte ku diaspora mwongere mukube mwongere mubakube banange kubanga bafuna sente okuva gwe Daniel Kawuma wali nani na ambassador wa Washington wa Museveni watula ne Museveni 2 months ago kali goli mukulabisa ba real foot soldiers ba Umaru Kiseka ba Afulanda ni diversion bomber clats we mukute mwongereo diaspora wa Jono na naye boy naye boy tocha ina influence tuchekalakasa tuchagenda kulaba senita bani ababikola nze Sudi mani n'abantu bange we Daniel Kawuma kati nti olabisa Umaru Kiseka Afulanda ni bomber clat your bomber clat Stegera omwana busajja bwa bugalubindi bwaba kibonobo bumayiga bwali bunne bugalubindi nokatunulira bomber clat Champion Yusuf Babu obubaka buno njagala bukutuukeko era obutegeere munayo ku byonna ebyakoleddwa ku kitebe kya NUP mu kire ekikeeseza olwaleero tebyanditutwalidde budde era si bipya tewali kipya kwebyo ebyakoleddwa ku kitebe kya NUP kyokka kyetulabyemu ng'ekipya nti abamu ku baakoze effujjo Bwana Yusuf Babu gw'omu ku baalabiddwako nga bakola effujjo ku kitebe kya NUP. Champion Yusuf Babu, champion Munoze Bulamando ali mu ttaka naye abaamunyiga ne bamusindika mu ttaka gy'ali essaawa ya leero be bamu abali mu kukozesa ekyo kye wakoze. Champion Yusuf Babu kinkwasa ennaku okulaba champion okulaba talent olwaliro nga talent eyo eri mu gangster ekola mirimu gy'aba gangster talent mwana gwe twandibadde tugamba nti kakati tulina Olympian champion nengo lwaliro teweebuuza mulina ogamba se Yusuf Babu champion alina talent olwaliro lwaki state yankwata ne bannanga abalala 20 ne banteekako omusango gwakuba nti nzibisa mundu titulumba amasomero agenjawulo okwetoloola eggwanga ne tugalumba ne tutemulamu n'abantu. Champion Yusuf Babu State flying squad yakamala kukwata mu March wa 2023 last year in March flying squad ya kuchimana ku gym ya Cobra ekasubi wali weba kutima ne banabalala 20 ne Champion Yusuf nuku nkabamaze okutekako emisango egyo gyonna era nga n'omwogezi wa polisi avuddeyo n'akonfaminga nti gwe n'akabinja k'ababondi abalala 20 mwakwatiddwa era mmwe mubadde emabega w'obulumbaganyi obubadde bukolebwa ku masomero. Champion Yusuf ne bakusindika eruzira ife ekyo ekitebe kyewalumbye ekiro kiwakozeeko effujjo abawagizi baakyo be bayimirira naawe Yusuf ne bagamba bino bya bufuzi. Champion Yusuf bamutaddeko ebisango bino ebijjecweteke lwakuba nti awagira nkyukakyuka lwakuba nti awagira NUP. Champion Yusuf ne tuteekawo embeera olwero Champion Yusuf oli wabweru banna abalala baliwa banna abalala we bakukwata bo bakyali munda naye gwe bakuta olwaleero guwalabikiddwako mu katambi ngoli ku kitebe kya NUP okikolako effujjo. Munnaye Kyagulanyi si yatuulidde talent si zammwe. Kyagulanyi si yabalemesezza mu bintu bya kafu bya street kafu
njagala mukimanye state ebatya nnyo naddala mwe babondya mwe ba champion kubanga tebafuddeeko tebafunidde mirimu naye ate egenda kwagala okubakozesa okukola ensobi ebakyaya abantu emale eliminating ebajjo kubanga muyigenda bate muyina kye mugigattako fe ku Kyagulanyi munange newe giba mikwano twawukana champion Yusuf eyo talent yo munange toyina kubeera mu ebyo bintu byaba gangster champion si wayina okubeera geto ezimba abaana omwana agenda okufuluma geto ng'alowooza nnyo ng'ali kirala nnyo geto te producing aba gangster tebakulimba geto te producing aba gangsters geto producing aba champions fe munaye byebyo Zebula Mando champion yagenda kyetulina okukola ku kyebaliza Katonda nti atuwangaaziza ne tulaba ku kiseera kino. Once upon a time omuntu gwe twalowoozanga nti alina amagezi nga option erwaliro gy'asigazza mu nsi eyo okutufuga yakukola fujjo nga kyokka kyasigazza. Once upon a time ono omusajja ayitibwanga father of the region nti ye taata wa region yonna ya East Africa ne Africa mu regional peacekeeper era ng'ensi amawanga n'amawanga gamuwaana nti alina amagezi naye ssaawa eno tumunyize bannayuganda mumunyize nti option gy'asigazza yakola bya kisiru. Takyalina kyamagezi ku myaka ana gafugidde ensi yaffe tekyali kyamagezi nga batudde ne kabineti ye yonna n'atuuza amagye n'aleeta baministers be bonna nga decision gye basobola okuvaayo nayo ya kisiru nti kwata osindike alien scheme n'abasirusiru banne bagende balumba ekitebe kya NUP awo atuuse. Okitegera oyo ye muntu gwe mwegombanga nti okyali oyo nze nabagamba ono kyali tabeerangako mugezi Museveni tabeerangako mugezi tafuze Uganda eyo nti abo bakyali bagezi siwe bali Museveni tabeerangako mugezi always abadde atufugira ku mase na kuba nti no yazimba ekintu kye bayita fake democracy n'asirwaza banene abazungu kati abadde nga afuna funding nga ffe tuli sleeping generation ne kati we tuvuddeyo ne tumulaga kulo kati ndoza mukyali bulijjo musiru. Okitegera just imagine kale wabanga abadde mugezi teyasobola kuzimba president agatuletera Muhoozi Kainerugaba watunudde mu cabinet yonna gy'abadde afuga nayo n'atunula mu magye g'abadde alina n'atunula mu NRM yonna Muhoozi Kainerugaba ye gundi ye candidate asobola okutwala Uganda mu maaso nga yavuddewo nti yasobola okusikira entebe ye Muhoozi Kainerugaba a drunkard one oyo. Okitegera bw'ati wabadde ngaali always abadde bw'atyo. Essaawa eno Museveni alina ebizibu kati abiteekawo ebyo bidiversion lumba bino bikamawulire Uganda yino zizembaga mateno Uganda byonna ebiri e Congo bigenda sibira Uganda. Okiraba Uganda bagitadde misango gye Congo nti ebadde ensi kuzimu ezibadde zikozesebwa okukusa ebyobugagga bya Congo lulinzize nga nkibagamba naye nga tekiri official kakati bakitaddemu. Okitegera ekintu ekyo bakitaddemu nti kati Uganda eri emu ku nsi ezibadde zibba ebyobugagga bya Congo. Ono mulaba wano bamuyita Samei Ruto. Omulaba Samei Ruto asinkanyanyi lwaivowe njagala mujjukira mabega nti Samei Ruto ne Uhuru Kenyatta babadde bali mu lutalo lwaweddewo kati batudde wansi bali mu kulivisinga Nairobi process. Okitegera nabagabe Rwanda process bagisazizaamu bali mu kulivisinga Nairobi process. Ogiraba eri watudde wa Tshisekedi alinda parliament ye kumuwa lukusa kulumba Rwanda. Tshisekedi ayagala kulumba Rwanda alinda lukusa lwa parliament alumbe Rwanda. Okitegera ne bano bali mukutesa Nairobi process ne Nairobi process eno najibagamba egamba nti we tukuba abayekera ensi gye baddukamu tugenda gikuba paka mu capital city olunako olwalera abayekera bayingira misana na kiro bayingira Uganda eyo badduka olutalo lwasituse Congo. Okitegera bakoyo kubeegayirira mu region bakoye. Okitegera naye abayekera bayingira misana na kiro mu Uganda bayingira mu Uganda bana Uganda abayekera bayingira ensi yamwe buli lunaku mwebali. Okitegera Ruto ali mukutesa ku Nairobi process kitegeeza nti Museveni alina okukwata abayekera bano abaweeyo oba si kyekyo bagenda mukuba paka mu capital city naye njagala tujjukire oyo falo oyo tayagala banna Uganda agenda kukwata abaana bamwe abali mu makomera abaweeyo nti nno bayekera muteekeewo abiri agenda tandika okuwamba abaana bamwe agenda kukwata abaana bamwe abateekeyo nti nno be bayekera ba M23 kuba Museveni tasobola kuwayo bayekera be tasobola.
Okitegera olwafiya gyalimu kati atandise diversion alese ebirwadde abifumbye biganye okukola alese simanyi ono muhozi alumbye diplomatic ties za Uganda zina n'ensendala biganye tuganye muwa amakulu agenze mbale bamulagiddeyo lo kati option gyalina okukola kusindika bano basirusiru bavubuka bannaffe mu balumba kitebe naye nze bavubuka mwenze kambawulye this is just an advice nti simu abasoose okitegera simu abasoose ate mulooza nti tuba wana boy ate mbanga mulooza nti muli bakitalo temuli baboyi temuli babanda kyekituufu temuli babanda fabamu just twasalawo nti okay kati katufuke bantu babulijjo ko ya training atubere bantu babulijjo nefe baboyi tulabye ku babanda ate fe tuli babanda nkiddamu tuli babanda kuba government namba eyo yasindika battalion ne twabera mu campaign paka wezaggwa nga mwetuli nga masasi gavuga ne tugenda tuzika bannaffe nkyane tuddayo mwenego mwazika mwa bamwettira mukitegera mwa bamwettira naye ffe boy masasi ge twayitamu awo kati omba mulowooza nti muli babanda baboyi temuli si papa yali wakabi yajja na mundu mwe mujja jasina buspray mukitegera ate ono ayina ababanda bali international Saudi gye bali UAE gye bali Dubai gye bali naye buladi ezo kirasi zamwe twazivaamu twagala nsi yaffe namwe tubayambe tubanunule kubanga namwe benyini obwongo bwamwe bukwate naye temuli babanda ekisho nkibabulya just ebigambo mwa ababyewa ku internet temuli babanda boy tuli babanda ne government etutya kati weewunyo oyo abasindika mukole fujjo ate atyaffe kati nga tonadde ewo okufango nimbukutandika kwewaana mutwagenze ne tukole fujjo just ono omusajja abaleka bulesi oyo kavubuka na busiru we bubatawaanya okulembera otyo omundu omuliwe ebikoola okitegera omuku akulembera atya bwakulidinge mwebi oyo abasindika mutulumbe ate yatyaffe we wali obuzibu nti ayina balaksi ayina banka mwatoola obusente n'abawaako n'abagula mukole biki mujje mukole fujjo naye ate yatutya just imagine tiyabatolerako ku sente naye ate yatyaffe okitegere kye tuli temulowooza nti muli bakabinyo temuli bakabi baboyi temuli na bubanda bwe muli era nakeera kumacha n'abali e Uganda bukabuka temusobola bakonteininga nga bali ebweru tebeegaseeko so mwewage mpola twali tulabye abanene bizisi papa twamulaba naye yakkakana basobi babasse kati ebimukola byabwerere ono just yabatomeza butomeza ovuuka bamwe mubukozesa bubi ebyo mugenda ezo results zemugenda okulaga abaana bamwenkya ndife twaberanga mufujo nga avuuka bannaffe balwanira ensi yaabwe okitegeera so mukole ekirungi ovuuka bwamwe mubukozese nga mukyali baboyi mukole ebintu ebibogerwako nga mukaddiye esaawa eno tukola CV tetumanyi oba tunaatuuka mu Uganda gye tulwanirira kubanga oyo buli watunula ku simu wano n'abikula video yange muteeka ku bunkenke okitegeera emuteeka ku bunkenke kakati ate mmwe ate asindika ffe asindika mmwe eriffe nga yeke nyini just nze n'okwetunuzaamu essimu bwenti ave Uganda n'akuba essimu direct n'agamba we nkukwatako nkusse oba nkuwa ssente bweziti ne mugamba kati nnumba ky'oba okola ekyo okitegeera audio zinazisindika ennyingi ennyo wootabikomya naye twamugamba tetugenda kujjamu kakati ate ye atyaffe ate mmwe mulaga nti mulumba ffe ate nga ye yabatuma lwaki ye teyesitukira najja n'atulumba mukitegeera so bavuuka bannaffe boyi mweswaza naye ffe tetulina time yammwe naye ate mbabuulira muli batono nnyo just time is ticking and time is the best teacher time will tell mukole fujjo lyammwe mukole byonna bye musobola naye time is going